naye ate mu ngeri yemu kirina ebitongole ebyenjawulo ebisobola okuyamba gwe naawe ali ku ttaka lyo ery'obwannannyini oba oyinza odiyita ettaka eryo erya mayiro mu nteekateeka ez'enjawulo okusinza ku ki kye weetaaga omanyi eby'ettaka bingi kubako ensonga mpitirivu nnyo z'oba weetaaga naye Ssaabasajja yalagira ekitongole kino okwongera okusomesa abantu be ensonga z'ettaka kwe kuteekawo puroguramu eno ettaka yennyaffe okulaba nti abantu ba Ssaabasajja bongera okutegeera ensonga z'ettaka. Olunaku olwali tutunuulidde ensonga y'ettaka oba ebitongole ebya gavumenti okuli ekitongole kya NFA ekitongole ekyo kivunaanyizibwa nnyo ku ttaka oba ku bifo ebibira oba forestry naye ate mu ngeri y'emu waliwo n'ebitundu era bye tuyinza okuyita ebyentobazi n'ebirala era nga waliwo ekitongole ekya NEMA ekigenda maaso n'okuvunaanyizibwa ku bintu ng'ebyo okukoleramu bw'oba oyagala kukoleramu emitendera olina okuba nti oyita ate era n'obukwakkulizo obw'enjawulo obuliwo ebiseera ebisinga obungi abantu abamu balowooza tewali mateeka gabifuga naye nga amateeka we gali ng'olina okugenda mu maaso n'okuba nti ogoberera. Olunaku olwaleero nnyina Council Pius Ddamulira gwe tugenda okuba nga tutunuulira ensonga z'amateeka ezeekuusa ku bifo ebyo gw'alimirayo gw'ayagala okulundirayo gw'ayagala okuzimbayo gw'alina ky'otaddeyo okimanye nti either okola mu bukyamu oba oli mitendera emituufu gy'olina okuba nga oyitamu. Council Ddamulira nsanyusa okulaba ku terefayina eyaffe. Nange nsanyusa okubeera mu bunno mbeegasseeko ku terefayina neera abalabi n'abawuliriza baffe ndi musanyufu nnyo okubeera mu bunno neegasseeko okubeera mu bunno mbannyonnyola ku nsonga ezeekuusa ku bibira wamu n'entobazi. Kakati omuntu alaba bwe twogera ku bibira oba entobazi mwe mulimira mu lw'amateeka muyinza okuba mulina bwe mukitegeerawo bulungi n'okukitegeeza omuntu ono akitegere bulungi kuba nyinza okuba ewange nga nyinayo akabira kange kalimu emiti gyange nga 3 awo banaffe bana ba NFA bakavunaanyizibwako oba waliwo engeri emitendera gy'amateeka bwe girambulula NFA weeri oba banaffe abannema we bali. Weewaawo ebibira birina kwegamba classifications oba tuziyite types okubeera mu bunno wabeera oli mu kwogera ku kintu ekiyitibwa ebibira waliwo ze tuyita central forest reserves. Ezo central forest reserves zezo eziri mu NFA ezivunaanyizibwako nga wona atunuya Budongo Forest Reserve ezo forests ennene Mabira kati gye walina ezi local forest reserves ezo z'osanga mbunno ziri mu district n'osanga nga kibira kitono naye nga kiri mu district nga district yekivunaanyizibwako kati ate gye walina community forests ezo zisangibwa mu bitundu eby'abantu nga abantu ba wansi nga wonagamba ku byalo ezo ng'abantu be babivunaanyizibwako ate gye wali ne private forests zezo ez'abo obwannannyini kiri ku ttaka lyange kiri ku ttaka nze nagisimba oba naziguliramu naye nga biri wange. Kituufu kati ebibira kwegamba byanjawulo wembeera ndi mukwogera ku bibira onyinza okwanjula ku central forest reserves local forest reserves naye amateeka agabifuga neera gasigala geegamu. Weewaawo njaga tugende ku butereevu ku bye tulina okwegendereza omanyi bwe twatugera ku nsonga z'ettaka abantu batunuulira nnyo nze omupya ayagala okwakwayalinga okufuna ettaka naye nga we liri waliwo ekibira oba njagala kukozesa naye nga we njagala okukozesa waliwo ekibira kiyinza okuba kigwa mu kategori ezo zonna biki ebikulu byennyina okutunuulira mu nsonga eyo. Ekisookerwako ddala waliwo ze tuyita acceptable projects oba projects ze basobola okukkiriza okukolera ku lino ettaka okubeera mu bunno si buli kimu ky'ogamba mu bunno oyagala kukolera ku lino ettaka kikkirizibwa mu mateeka naye ebintu ebikkirizibwa okukolebwa ku ttaka birina okubeera nga biri acceptable nga bikkirizibwa nga ate naye tebitaataganya na butonde bwansi kati kwegamba kisinziira ku muntu kyagenda okukolera ku ttaka okubeera mu bunno okkirizibwa okukolera ku lino ettaka oba ligwa mu Central Forest Reserve oba Local Forest Reserve kisinziira ku project kijogenda okukola. Waliwo project ez'obulabe zikkirizibwa kukolebwa mu bibira. Waliwo forests ez'obulabe kati nga kwegamba ogenda kusaawa busaayi ekibira okimalewo eyo project eyo ebeera ya bulabe kwegamba tulina okutunuulira projects eziri
friendly to the ecosystem nga kwegamba tezigenda kutaataganya na butonde bwansi ku bino wembeera ni kwogera ku eco-friendly projects tutunuulidde projects nga ogenda beera tugambe oli mu kulongoosa kibira tugambe mbuno ogenda kola research kati nga bano abantu abahabbo ng'obeera ng'oyisa emitendera emituufu obeera osobola okkirizibwa okukolera mu kino ekibira ate ne project endala eyinza okukkirizibwawo kyogamba nga tourism nga wontunuya bano abantu abalina eco resorts kati mukweba mbuno kwe wali eco resort omuntu ayinza okujja nga abantu bazze kwesanyusa nga kwegamba tebazze kubeera mbuno bazze kusaanyaawo kibira naye nga bazze kubeera mbuno bateekawo project yes wali eco friendly abantu bagenda kujja bujji beesanyuseewo babeere nga neera ekibira bakireka kasikirize emiti weegiri mukimu weekiri nga toyonoonye kituufu kakati katono nnyo bwe tudda ku ttaka lino ery'entobazi ate eriyo tulyawula tutya era biki bitulina okugoberera nga twagala okukozesa ettaka eryo kati entobazi nazo kwegamba nazo zirina classifications onjega ku wetlands wetlands za njawulo oyinza okutunuulira lakes rivers oba n'otunuulira ebitoogo kwegamba okweba mbuno otunuulidde ki kyogenda okukozesa kwegamba otunuulira ettaka eryo naki ekiririko webeera nga nnyanja waliyo projects ezimu ezikkirizibwa okukolebwa ku nnyanja oba kugundi ku lubalama lw'ennyanja kwegamba kisinziira kati nga wotunulira projects ng'ez'okulunda ebyennyanja ne mu nnyanja osobola ozikoleramu naye neya nazo okubeera mbuno oli mukoleramu naye waliwo emitendera gy'obeera olina okuyitamu togamba bugambi mbuno ngenda kubeera nunda byennyanja kasita byennyanja kubanga neera weesanga nga abamu ate abalunda ebyennyanja bakozesa kwegamba ebiriisa ate nga bya bulabe nga weesanga ate bitaataganya n'obutonde bw'ensi waliwo enkola ebadde kyokwogerwa ne bagamba nti wafuna pamiti pamits ezo omuntu okuzifuna yetaaga kuyita mu mitendera kyokufuna pamiti emusobozesa kati wenjogera ku permits nazo zirina permits za njawulo waliwo permits eziweebwa ku ttaka oba wogenda okukolera project bwe tuba tutunulidde wetland oba amazzi waliwo gye tuyita surface water permit nga bakukkiriza okubeera mbuno okolera kungulu ku mazzi oba kusanga wansi kati awo nga weesanga mbuno bakukkiriza okubeera mbuno osobola okukolera ku mazzi neera okubeera mbuno okolera ku mazzi sigamba mbuno tokkirizibwa kukolebwa wansi wa nnyanja neera project gy'oli mu kukola bakuregulatinga okubeera mbuno ogenda kukozesa batya amazzi waliyo ne permit endala gye tuyita ground water abstraction mu kubeera mbuno eyo ground water abstraction okubeera mbuno mutakosanga pumps nga wotunuya bano abantu abaagala okufukirira ebirime n'otapinga ku nnyanja n'ogenda n'ofukirira ennimiro erinaanyeewo oba ku lusozi olinaanyeewo awo kyekyo kyennyini kati ate gye wali n'egundi endala gye tuyita drilling kati nga wootunuulira bano abantu abali mu lwera abasima omusenyu kwegamba omuntu oyo abeera ali mu kusima mu nnyanja eyo gye tuyita drilling permit omuntu abeera alina okulira nga alina permit then waliwo gye tuyita hydraulic works construction gega amasannyalaze kwegamba kisinziira permits ziri nnyingi omuntu zayinza okufuna ku mazzi oba ku ntobazi waliwo nenda gye tuyita easement certificate easement certificate tugambe mbuno nina ettaka lyange nga liri ku luuyi luli olw'ennyanja neŋŋamba bannange nsaba mumpe olukisa okubeera mbuno mpisaawo oluguudo okusobola okutuuka wenkolera oba okuyitangawo n'eryato lyange okugenda eri nkenkomewo bakuwa easement certificate okubeera mbuno bakuwa right of passage right of way okubeera mbuno osobola okuyita ku nnyanja okutuuka wali oba okuyita mu lutobazi otuuke ewuwo oba gy'olimira oba gy'okolera emirimu gye egy'enjawulo kituufu kati kisinziira permit ki oba project ki omuntu gy'agenda okukola omuntu kwegamba wetusinziira okubeera mbuno tusobola okuwa amagezi ku permit ki gy'osobola okufuna kwegamba abantu bangi bwesanga nga bakozesa amataka oba bakozesa ennyanja oba bakozesa ensiko naye nga tebamanyi permit ki
gy'abeera alina okufuna. Ova mu MBS advocates nadde jogerako ko n'abamu ku bakungu aba mu bitongole bino NFA ne malagati ba lawyers abakugu gye bali abasobola okulambika oyo alina obwetaavu okugenda mu NEMA oba mu NFA ng'alina kyasaba. Biki ebyo ebyenjawulo bye muyambako abantu ba bulijjo abalina obwetaavu abaagala era biki bye bagenda maaso n'okutunuulira nga babeyambisa mwe nga bannamateeka? Kati nga ffe bannamateeka waliwo empapula z'obeera olina okujjuza. Weesanga ng'abantu bangi balina obwagazi naye ng'ate tebasobola kujjuzaamu ezo empapula. Kati nga ffe obumanyirivu bwe tulina tumanyi engeri y'okujjuzaamu empapula okubeera mbuno omuntu asobola okutuukiriza ki ekyetaagisibwa eri ba regulators webeera NFA webeera ng'eri NEMA kisinziira ku requirements ezo okubeera mbuno tuzijjuzaamu. Ate n'ekirala waliwo gye tuyita environmental social impact assessment. Kati mukubeera mbuno ndi mukuwaga ku environmental social impact assessment mbeera ntunuulidde nga ba ecologists abantu abakuguka mu butonde bw'ensi. Tuyinza okutunuulira ba sociologists, tuyinza okutunuulira abantu n'abannansi abantu ba wansi ababeera ku kyalo nabo bakola omulimu gw'amaanyi nnyo mu zino environmental social impact assessments. Mu kubeera mbuno ogenda kukola project waliwo eyo ESIA tugita ESIA environmental social impact assessment. Nkati nga ffe bannamateeka tubeera tusobola okulambika ne tukubuulira ki ekirina okukolebwa. Okubeera mbuno tugenda kulambika tukolage mbuno olina okukolagana n'aba LC mu kubeera mbuno okolagana n'aba LC okolagane n'abantu ba wansi. Project eno egenda kubeera ekosa abakyala egenda beera ekosa abaana kwegamba bintu bingi nnyo ebirina okutunuulibwa nga munnamateeka obeera omutuukiridde abeera asobola okuyambako mu eyo process yonna gy'osobola okuyitamu oba emitendera gy'obeera olina okuyitamu okubeera mbuno ofuna permit gy'oyagala okukolera ku gundi ku mazzi oba mu gundi mu kibira. Waliwo embeera kati eriwo okusaba ya leero era naweddeko ne Prime Minister ng'ayogera ku nsonga y'okutema emiti n'agamba nti kati abantu abasinga obungi nga muba muzimba mutema emiti kalitunsi emiti ebirala egy'enjawulo misambya n'ebirala ne mugikozesa mu kusereka baga nti ekyo nakyo kyongera okukendeeza emiti gye tulina era kyonoona obutonde bw'ensi. Waliwo amateeka galina okunfuga ku nkozesa y'emiti oba nze nagyesimbira oba kituufu waliwo amateeka mangi nnyo kati nga ku miti wembeera ntunuulidde ssemateeka yaffe eya Uganda constitution. Ssemateeka yaffe nayo erambika ebibira bwe wali akanyomero mu ssemateeka akoogera ku bibira n'engeri ebibira we birina okukozesebwamu. Ebibira kwegamba si byaffe ng'abantu wabula waliwo kye tuyita public trust doctrine. Ebibira by'abantu gavumenti ebeera nga ebirinako obuyinza ku lw'abantu kwegamba byonna byonna bye tulina okukolera ku bino ebibira birina obeera nga tebikosa bantu. Kati mu kubeera mbuno tuli mu striking a balance okuregulatinga n'okubeera mbuno enkozesa ebyo byonna byonna biba bitunuulibwa. Kwegamba amateeka mangi nnyo waliwo National Forestry Tree Planting Act, waliwo Uganda Wildlife Authority Act, Uganda Wildlife Authority Act, waliwo Prohibition of Burning of Grass Act. Nedda abookya kwegamba ng'ebitoogo nakumako kwegamba omuliro ayinza obeera ayagala kulunda oba kwegamba nabyo ebyo byonna byonna waliwo amateeka agalambika enkozesa n'obeera nga ekibira kikyo naye tulina okutunuulira enkozesa ng'eri kwegamba phased mu kubeera mbuno mitendera wembeera nga nina emiti emitwalo 2 n'ensaawo emiti emitwalo 2 nina plan ki oba nkoze enteekateeka ki okubeera mbuno ntunuulira okustrikinga balance wakati w'enkozesa wamu n'okubeera mbuno ntunuulidde wali kye tuyita sustainability. Olwokuba nti nno mabiko nali ntunuulira ekibira ekya Amazon forest nti ensi nnyingi eneezetolodde ensi ezo mwe kiri Mexico bannaffe bano aba Brazil n'abalala nti naffe ffennyini bwe tuba tussa bagamba nti the ranks za continent oba ranks z'ensi bibira ebyo eby'amaanyi nti ge mawuggwe agakwata omukko mu biina ebirala kati gwe bw'otema n'ogamba kansaanyeewo
wadde kyosanyizaawo kikyo nikigenda kukosa ne neighbour kituufu ne community gyobadde obeera nayo kuba badde bassa bulungi olw'ekibira ekyo gwe kyogenda okugyawo. Wootunuulira ecosystem kwegamba engeri ensi weeri bino ebibira biyambako okusengejja omukka gwe tussa mu kubeera mbuno biyambako okusengejja omukka gwe tussa kati gwe obeera nga osanyizaawo ekibira weesanga nga otaataganyiza ecosystem mu kutaataganya ecosystem weesanga nga tufunye kwegamba ekyeya mu kubeera mbuno tufuna ekyeya nga weesanga nga enkuba tekyatonya mu bifo ebimu kubanga tuwotunuulira emyaka egyedda engeri enkuba bwe yali etonnya ne kaakati mu ebyo ebiseera twali tutuulira nga tumanyi mbuno kwegamba mu gwa Desemba enkuba egenda beera etonnya bwe tuba tuyingira Easter wabeerawo enkuba kwegamba twali tumanyi engeri ecosystem yaffe weetambula naye okubeera mbuno tutataganyiza n'obutonde bw'ensi weesanga nga kati tubeera tusuubira kasana ne weesanga ng'enkuba etonnye kwegamba ebintu bingi bikyusa okubeera mbuno ecosystem tugitaataganyizza. Abantu nga bagenda kugula oba kwakwayalinga wadde otunyonyereko wali nti nga tonnaba kugula ttaka ng'olaba lya kibira ng'olaba lya lutobazi olina ebintu by'olina okusooka okwekenneenya kuba wadde onyonyonyonyodde ng'ogenda kukozesaawo biki by'otunuulira ne kati ngenda kugula njagala kyapa naye webagala okunguza waliwo ekibira njagala kyapa obagala okumpa ekyapa waliwo olutobazi kati mu kubeera mbuno oyagala ekyapa weesanga nga zino woba wetland entobazi webeera nga nnyanja woba nga kwegamba river woba nsiko ebintu ebisinga ebyo wali kye tuyita gazetting mu mateeka weesanga nga ebyo ebifo mu mateeka amateeka gabimanyi waliyo process gye tuyita gazetting oba waliyo kye tuyita statutory instrument weesanga nga bino ebifo byonna byonna bye tuli mu kwogerako mu mateeka byateekebwawo nga kwegamba biri regulated tosobola kugamba bugambi mbuno njagala ekyapa kubanga jjukira ebyapa bino ebisinga ebituddewo bibeera kwegamba biri in trust gavumenti ebirina ku lw'abantu kati weesanga ng'ekyapa ekyo kisoma Uganda Land Commission kubanga Uganda Land Commission yevunaanyizibwa ku ttaka lya gavumenti wosanga nga ekifo kwegamba kirinanga local forest reserve oyinza okwesanga nga kiri mu local government nga Uganda Land Commission yagenda maaso n'ewa lease eri abantu oba kugamba local government mu kubeera mbuno yawa lease eri local government nayo mu kubeera mbuno eweereddwa lease be bagiwa ekiseera ekyokubeera mbuno erina obuvunaanyizibwa ku lino ettaka mu kubeera mbuno erina obuvunaanyizibwa ku lino ettaka nalyo obuvunaanyizibwa obwo sigamba bwankomeredde nabo balina obukwakulizo bwe batalina kumenya mu kubeera mbuno lino ettaka waliyo ze tuyita user clauses wobeera ng'ofunye ekyapa emirundi egisinga waliwo kwegamba emabega purpose obukwakulizo bayinza okugamba lino ettaka lyakubeera mbuno tugenda kubeera tusimbako miti tetugenda kuzimbako kwegamba obukwakulizo obwo tubeera tulina obutunuulira tomala gafunafunye ekyapa osobola okufuna ekyapa naye ng'oyise emitendera emituufu ekitegeeza nti singa mukibi agamba nti wano ekyapa kyawo nkirina era n'akindaga ng'akirina kisobola kyaliizi ng'akifuna oba mu Land Commission naye Land Commission bwe baali ekimuwa eyinza okuba nga emabega wano yamuterako clauses ez'enjawulo ezimugamba nti wano wa miti wokka oba oli awo wano ojja kuteekawo ddundiro oba wano ojja kuteekawo kifo ky'owummulirwamu naye nga nakyo kya kibira nti singa nze nkitwala n'enkola ebikontana n'ekiri wansi wano bali basobola nti sebo si nsonga wagula n'ofuna naye olw'okuba oganye okukola bino komyawo kituufu basobola okukisazaamu ekyo ekyapa okubeera mbuno ekyo ekyapa kibeera kiri tied kubeerako obukwakulizo obulina okuba nga bugobererwa obeera tobugoberedde obwo obukwakulizo kwegamba obeera olemereddwa
okutuukiriza ki ky'olina okukolera kw'eryo ettaka. Naye omuntu abeera atunuulira ekyo ekyapa obeera olina okusoma ng'osoma kye tuyita ezo user clauses. Bayinza okugamba nno kino ekyapa tukikuwadde naye for commercial purposes. Mu kubeera nno commercial purposes tutunuulidde ki project ki. Togenda kubeera nno oteekawo arcade makati g'ekibira weesanga ng'omuntu tugamba atadde arcade emabira ekyo tekiri feasible. Kwegamba tutunuulira commercial aspect ki ekisobola okukolebwa mu kino ekibira. Nyinza okubeera ntaddemu cottages, nyinza okubeera ntaddemu research center nga ngenda kubeera mboze nnoonyereza ku maybe ku biwojjolo abantu abagala okumanya ebikwatako bajja wano basasula nembawa information nfunamu akasente ninga sitemya emiti. Kituufu nga kwegamba gwe oliwo just ku gathering information n'okubeera mbuno o maintaininga ekibira. Obwosawo cottage emiti eminene giyetoolodde gisigala weegiri naye gisigala weegiri kubanga naye obeera oli mu kuzimba cottage neera oyinza okusaba olukusa okubeera mbuno emiti egimu ogisala kubanga neera mu kubeera mbuno oli mu kuteekawo cottage oyinza okwesanga nga omuti munene nnyo kwegamba design temanga tewasaba ettaka liyinza okukwata libeera likwatira ddala neera mu kubeera mbuno ndi mukugamba otuli mukwogera okubeera mbuno etteeka likwata waliwo ze tuyita punishments okubeera mbuno omuntu tumalize n'egyo singa oba olemereddwa biki ebiyinza okukutukako. Waliwo kye tuyita prohibited activities on protected areas. Wobeera nga okoze ekintu ekitakkirizibwa nga mu kibira obeera nga bakututte mu mbuga bakubye mu mbuga ne bakusalira omusango basobola okuwa fine oba bakuwa engassi ne bagamba mbuno sasula emitwalo 6 wekyoyasa ekyo ogenda kugenda mu nkomyo emyaka 3 neera okutwaliza wamu kati nga gye wali ekira kye tuyita prohibited activities mu central forest reserves oba private forests. Ekibira oyinza okubeera nga weewaawo kikyo naye wobeera tofunye lukusa okubeerako kyokolerako nga tekiri mu mateeka neera naawe amateeka gabeera gakukwata. Tomala gagamba mbuno ekibira kyali kyange neera okubeera mbuno nga bwenjagala munankola ki neera waliyo negundi ne bano abantu abasala emiti timber export licenses obanga tolina timber export license tomala neera gasala emiti oyinza okusasula engassi naye nayo ya 30 currency points egyo mitwalo 6 woba bayinza okusiba emyaka 3. Kwegamba mu byonna mu kubeera mbuno oli mukozesa olina okukozesa ekibira woba olina okukozesa entobazi nga otunuulira amateeka gwogera ki mu kubeera mbuno tunya amateeka gwogera ki ekyo kife nga bannamateeka weetuli okubeera mbuno tubalambika oba tubawa kwegamba amagezi mu ngeri gy'osobola okukozesa ekibira oba engeri gy'osobola okukozesa entobazi. Nsanyuse nnyo okubeera mbuno mbeegasseeko wano ku BBS Telefina. Amannya nze Damulira Pius ndi munnamateeka ne MBS Advocates. Tusangibwa ku Bakwanye House eri opposite Hotel Africana omwaliro gwa 2 neera mu nsonga ez'amateeka byonna kati nga enkozesa y'ebibira enkozesa y'amazzi byonna tubeera tusobola okuwa amagezi mu nkozesa ya bino ebintu n'okuwabula. Toyanzege banaffe aba NFA ate era n'ennema bakugamba nti kozesa bannamateeka basobole okuwabula era n'okuyamba ng'ogenda okukozesa enteekateeka zino oleme gwa mu buzibu nakwekwasa nti saamanya so nga ate wali osobola okufuna bannamateeka okuyamba obulungi okutuukiriza ensonga zino. Pulogulaamu yaffe Ttaka Yaffe bwetyo bwegenze sigala ng'olaba Telefina yaffe. Ayi Katonda kuuma maaso moogi.